era twebaze Mukama Katonda olw'obulamu lwa Pawulo ababadde naye ebbanga lyonna. Buli muntu alina kyanyumya ku Kato. Abali wano nabanyumizaga tugenda e London ogwasooka. Tugenda okusaba visa. Ne bamubuuza gwani. I am the Michael Jackson of Uganda. Speaker atuse nakanyumya olulala. Naye kankamalize nga speaker atudde wano. Kale tumwanirize speaker, fena tujja kuyimirira era tumwanirize. Nedda mulindeeko temukufa. Mbaga tujja kuyimirira nga mbagambe. Kati wano nze ndiwo blood. Sagala waye bulungi bw'emusi olagira omuntu gw'otayogera kati honorable Lulume esobola omu gasituka n'asituka naye nga muntu sisobola nga siri emusi. Nolesemoyo Right Honorable Speaker ajja tugenda okwaniriza bana batuse tujja mwaniriza oya motoka hiyo jirani eriko UH. Right Honorable Deputy Speaker tumwanirize n'engalo ez'amaanyi ennyo. Kako mu nyumba alamusimwandu na alukajje atule wano. Nziramu kye nasabye ab'amawulire tufune advantage points otubeera ffenna such that tulina abalala bonna nabo abantu basobola okulaba. Ekyokubiri kyensaba eno Kampala buli muntu ensawo yo n'ekintu kye ky'omuwendo ku kigo. Abaana bakola essaawa 4. Leka kusanga muntu mulumbe n'owooza tumusanze mulumbe kwata essimu yo ajja kukuula nayo ojja kumusanga eri kabuusu. Essimu yo ensawo yo n'ebintu yo saba mutuule pasita saba tutuule. Saba tutuule. Ekirala kyenkujjukiza nti olw'okuba tulina abantu abakulu bangi wano security eri tight. Nsaba ogoberera ebiragiro by'abasecurity bagambye. Leka kuwoza talenti awo mpitawo nedda. Tuula awo bagambye okutuula ate tukuuma emirembe nga bwe tusobodde okusaba okubasaba. Oba malayo akabuuzi ka kanina omukulu ajje. Nja kuddamu okwebaza ebyokwerinda mwenna abo tukoze okuva ku lunaku olwokubiri ekiro okutuusiza ddala olunaku olwaleero era nga tukyatambula okutuusiza ddala wetumalako. Abanagenda naffe ku lwokubiri enkozi tujjako era kuva ku National Theatre tugende Butereve enkozi tujja kusiibayo tusuleyo ate tuzikenkera ku lwokusatu. Abakola ku motoka ezo bajja kuba bategeeza emmotoka zisimbula abanatambula public tumanye emmotoka za ssente mmeka ne buli kirala kyonna. Batiste mbakubiriza mwenna bannabitone mwenna mbeegayiridde ku lunaku lwa Mande tubeere ku National Theatre okuva ku makya okuzibya obudde nga weetuli ate tukeesezeewo nga weetuli. Tujja kubaawo tujja kuba n'omukolo oguli mu auditorium. Bwe tunaava mu auditorium tujja kudda ebweru ate ebweru gye tujja okutuula mu gardens okutuusiza ddala ekiro era tujja kusula okutuuka olunaku olw'enkya olwokubiri ku makya. Mbakubiriza ku Mande mwenna mujje tubeereyo. Nsaba abantu abali mu mulyango mu gate creating a space emmotoka eyo esobole okurivasinga eyingira wano. Nsaba tugume wakati ababendera musimbe saidi ne saidi wakati muleke tuyitewo. Ababendera side ne side muleke tuyisewo omulongo wakati awo.
Saba buli muntu addeyo w'abadde. Saba buli muntu addeyo w'abadde. Today get tubadde everybody. Today offenna get tubadde mbegayiride. Today tujja kukikwata today. Everybody addeyo abali ku caffeine bwe mmala okudrapinga abala mudde ebbali. Everybody adde ebbali. Everybody adde ebbali. Band, and we have the anthems. Band tufune abamawulire tusigale we twateesezza okubeera mbegayiridde. Everybody abali ku casket esadde eno aba band tufune anthem zombi tutandike. Satu. East Africa, Uganda. Anthems, please. They got the offend. They got the one. I kindly request everybody to be seated. Band tuwe oluyimba olutwaniriza basawo ne banyabo ku lw'akakiiko akategesi nsaba obbaniriza mu ngeri yonna gye twaniriza Omulongo Kato. The Right Honourable Deputy Speaker,
would like to welcome you. Thank you for agreeing to be our chief mourner tonight. It is one of those very, very trying moments for all. Nadala nga musibula omuntu nga Kato Lubwama. Nabagambye buli muntu wa ddembe to grieve, to cry if you feel like crying. But he wanted us to celebrate his life. He wanted us to have fun, enjoy, dance the whole night away. We've been trying to do that, Honorable, for the last 3 days. In his words, he wanted 7 days of mourning. So far we've done 3, 4 more to go, and we'll ensure we do what he really wanted. Kato Lubwama was one of those versatile artists that embraced all the various forms of art. Name it, music, dance, drama, byonna. We are here to celebrate his life, and Pastor Aloysius Mujingo, we've had, is here to lead us in prayer. Nziramu bandi z'abasawo ne bannyabo mwenna nsaba bandi otuwa oluyimba olutwaniriza olulungi ennyo Pastor Nsumba Bujingo atandike emikolo.